libadde essanyu jjereero okuva mu bakristaayo mu bulabirizi obw'Emukono nga bano olunaku olwaleero bakyaziza Ssabalabilizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu ng'ono obugenyi buno waakubumalako ennaku 2. Abakristaayo bakuŋŋaanya okwaniriza Ssaabasumba nga bakira awerekerwako bbandi ng'asookedde mu maka g'omulabirizi w'Emukono James William Ssebaggala. Tendereza nnyo Yesu, Yesu, oli mwana w'Amerika. Oluvannyuma n'ayolekera ku ssomero lya Bishop Senior School abadde bategekeddwa emikolo ng'alambudde emidaala egiwerako Abakristaayo kw'ossa n'abaana b'amasomero kwe boolesereza ebintu eby'enjawulo. Oluvannyuma Ssabalabilizi Kazimba Mugalu akulembeddemu okusaba ng'ali wamu n'abalabirizi okuva mu bulabirizi obw'enjawulo abakulembeddwa mu Bishop William Ssebaggala. Asinzidde eno ne yennyamira olw'ebikolwa eby'ettemu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'asaba bannayuganda obutaggwaamu maanyi olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye kuba tewali kyalu kuba si yakubeerawo olubeera. Ebizinesi yo egiringa egumba ekkalu. At the moment, olwaleero our economy enfuna yaffe is like a dry bones. Embeera yaffe n'ebyenfuna mu ggwanga eringa eggumba. The prices are escalating. Emiwendo nga gyeyongera and no one knows what to do. Era tebamanyi kyakkola. Even people in Mukunja there. N'abaafa Mukunja eri. One who's selling bogoya. N'oyo atunda amenvu aga bogoya. He's selling at a high price. Naye aduumula emiwendo. When you ask why do you do so? Why? Lwaki osera bw'oti? Because of the war in Ukraine and Russia. Anti olutalo luli eri mu Russia munange. Everything is very expensive now. Buli kimu kigenze waggulu. We are like when dry bones. Tulinga abali mu kiwonvu eky'amagumba makalu. The economy ebyenfuna is totally going down. Ekirira egwa wansi. We are like dry bones. Tulinga amagumba makalu. Because of COVID-19. Olwa ssenyiga omukambwe. And now they say it's coming again. Era olwaleero bagamba akomawo nate. Some people may be wondering why I'm not putting on a mask. Bano bayinza okubuuza lwaki siteekako mask. I got a nasal spray from German which I apply. Nafuna akantu akuva ebugirimaani ke bateeka mu nnyindo. So that I can preach freely. Nsobole okubuulira nga ndi. You know when you are preaching the eye contact is very very important. Obuulira amaaso n'abantu abakuliraanye nkulu nnyo. And the audience would like to see a handsome tall archbishop preaching. Abawuliriza baagala nnyo okulaba Ssabalabilizi omugombefu lwadagada ng'abuulira. But we are in dry bone season. Naye tuli mu mbeera ey'amagumba makalu. I can't imagine that we are locked down again. Sinza kukirowooza nga bazema kutuggala nate. I can't imagine that shops are closed and schools are closed again. Sinza kukirowoozaako nga amaduuka gagaddwa n'amasomero gagaddwa. This is a time of the valley of dry bones. Bino biseera bya biro bya magumba makalu. There are some people, they are in an experience of
soyinza kukirowooza taata Kagola kyayitamu. After losing that great woman Jenny Kagola, you can't imagine. Ng'amaze okuziika mukyala we Naggwano. You to know. Naye njagala okumanya. There is a message here for you. Waliwo obubaka obujja gyo. There is a prophecy of hope. Waliwo obunabbi obw'essuubi. To you. Eri ggwe. Who is in a dry bone experience. Ekiseera ekyo eky'amagumu amato. God is here for you. Katonda ali wano ku lulwo. He is here to meet you. Ali wano okusinkana. He is here to give you hope. Ali wano okussamu amaanyi. The God of the past. Ye Katonda Of the w'ebyayita. present. Ebyaleero. Of the future. Ebijja. The one who was. Oyo Katonda yaliwo. Who is. Aliwo. Who will be. Alibeerawo. The same God. Katonda oli. Yesterday. Jjo. Today. And tomorrow. Jjo. His nature is not to change. Katonda takyuka. The God who understands you. Ategeera obulamu bwo. God. Katonda akumanyi. The one who knew Katonda yakumanya. your end Eyakumanya before you knew eyamanya. your beginning. Entandikwayo The God yamanya. who understands everyone. Ategeera buli omu ku Let ffe. me tell you this. Kakugambe You mukwano. are disappointed. Waliwo ebikumazeemu amaanyi. Your God is there. Katonda waali. You are frustrated. Waliwo Your ebikutunyigiriza. God is there. Katonda waali. Animals. Abantu batya bannaabwe okusinga n'ensolo. The Bijambia people are back. Abasala bannaabwe bwe batyo bakomyewo. May God help us. Katonda tuyambe. We should have hope. Tulina kuba n'essuubi. May God help us. Katonda tuyambe. We value life. Okusoma ekitiibwa obulamu. Value life. Okusoma ekitiibwa obulamu. Because Jesus is about life. Kubanga Yesu yeebazizza abakristaayo olw'okubeera obumu ne basa tektu yeebazizza abakristaayo mu bulabirizi bw'Emukono olw'obumu bwe baayolesa ne bazimba obulabirizi wabula n'abasaba okukomya eŋŋambo wabula bafe ku maka gaabwe. our gone Papa Archbishop. Mwebale obuweereza bwonna ndaba ebizimbe wano ku lusozi offices holo ndaba byonna mwebale gye banne buli kimu. So much they are doing well. Who will do for you? Gwolina okwekolera. It is you to do it. Mwe mulina okuzimba ekyammwe. It is us to build our own. Tewali mulala ajja kuva bunaayira. No one can come from abroad. Leka kwogera ku kanisa ndala kanisa eri etutumuse ffe tuzze mabega yimusa ekikyo tuzze mabega kikyo. Don't talk about other churches. They are going up. Lift up yours and protect and reserve yours. Wabaawo ekyattako okutereeza kitereeze. If you want to put right thumbs, put it right. Togamba nti affe ebyaffe ffe twadda leka kufa ebyakikyo. That's saying like ours are ffe ebisoomooza ojja kubisa ku peegi ey'omunaana. Ekisooka tulina land wrangles nnyingi nnyo mu bulabirizi buno ate ne tubeera n'okusoomoozebwa okwa welfare of retired clergies and lay readers. Ekyokusatu tulina lack of effective managers to run church projects and schools. Ekyokuna obwavu bungi. Baabamu ku bakulembeze abakulembeddwamu Sserubulwa Stephen basimye Ssabalabirizi olw'okubakyalira mu bulabirizi bwabwe era ne beebaza Bishop William Ssebaggala era ne beebaza omulabirizi Ssebaggala olw'ebizimbe ebizimbiddwa mu kisanja kye. And humbled for a special visit by the Archbishop of the Church of Uganda, Archbishop Mugalu Kazimba Samuel. We are proud as Chagwe, we are proud as Buyukwe district that we've had 2 archbishops from our area. For being a good partner in development with the government of Uganda. Twagala okubeebaza kubanga emirimu gye mukola mu kanisa ya Uganda gigatta ettaffaali mu nkulaakulana ya Uganda. Era kyenva njagala okwebaza ennyo bishopu waffe Ssebaggala ono bw'olaba akatabo kagenda okulookinga olwaleero mumukubireko mu